Mukama otuyambe Katonda we bulu jange yamba abaana abayimbi kati kambuze vaayo bayambe vaayo otuyambe naffe abakulu vaayo otuyambe otusuulire emmaanu amina omuyimbi ani yalibadde amusasula era Mukama nziza kwebaza olw'abasumba bange nkwetaaga Mukama nkwetaaga bwatyo munange mpola mpola nga abakristaayo bakubulensinga nga nabo tebamanya nti nno bakuwadde omukisa basobola okufuwa ebinusu kikumi munange nomaliriza nga okunyemu akasente Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katoogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe. Anyiga emitima oliwa nangonyige Anyiga emitima zuno nangonyige tosesa balabe bange taata yesala yange kyebasase kimala kyekiseera nseke amina banjeya yonna gye mpita muli ne mpulira nga nfe ennaku gwe kitanga anyiga emitima yesaawa nango nzijeko ennaku imu anyiga emitima anyway luyimba olwo lulungi ani yaluwa ebidongo producer walo yali ani yali Andrew Kawesi wa Pastor Okudde ebiseera ebyo nga studio ya Pastor Okudde ekyali studio ya Pastor Okudde yabeeranga side wa Namuŋŋoona ng'olina w'oyambukira mu maka ge ebiseera ebyo yalinga mu maka ge ekyaki engeri wano ng'ewali Kaluteeka Academy kyaki nali sigimanyi kyaki etwagimanya ze nagenda mu studio kati nga tuzeeko emabega katono nnyo bwe tumala tukomewaawo woolokokera nnyimba ki eza gospel ezaali ennene zolinga owulira Mukama nkwesize gwe ankuba ne Gladys Mirembe yaliwo awo Mukama nkwesiga gwe oyo John Maku John Ndikirya ya ne Gladys Mirembe yaliwo nga alina luyimba kyawo Gladys Mirembe oluyimba era ebiseera ebyo yagambako nti tasobole kubanga twabalabanga yagambako nti byamulema teri yasanyusanga Mukama gwe wasenga munnange asanyusanga Mukama gwe wasenga yagambako nti tasobole agambako nti byamulema teri oluyimba olwo yaluyimba na Eddie we ebizibu nga bingi olutagwa okeze nyimba ezaaliwo eza gospel nene ezaaliwo ne Judith yaliwo Judith babiri yaliwo yaliwo kubanga twagenda crusade nakivubo ng'abeerayo luyimba ki lwe yali alina wambaatira alina wambaatira omuntu wange ow'omunda nsasira nziza bujja nkwetaaga gwe kiddukiro kyange yes tukutumiddeko mami Judith ndoza ne twagala nnyo Roni Mukisa ne Daudi nawe abadde anyize simayiringa Daudi Lule
Daudi Rumu kyobadde olinda nga tumulaba eri wa Pastor Namutebi Kunfudu Pastor Namutebi ebiseera ebyo ng'ali Kunfudu kati nga tugendayo ne tubalaba Kunfudu eno ku Lubiri ebiseera ba Agayi yayimba ki yayimbanga oluyimba banage nimisiwazi Yesu wangu ye nimisiwacha hakuna wapi bebaali ababedde ba sizoni eyo ani gwoleseeyo ku banene be mwalina sizoni eyo aba gospel bendawuliranga kati ate yefe Bwambale Hagayi Bwambale Hagayi omuwuliza akyaliyo era ndowooza gyali babeerayo nga baweereza ndowooza nga ffe tetumanyi waliwo naani omulala awo kati ate Fiona Mukasa ye yabbe bajjanga ne bayinda crusade dda nnyo nga tukyali bato nga bayimba baba wa mbinguni kati zetwagula tuwulira kubanga waffe crusade zajjanga nga babye Pastor Kaloli ebiseera ebyo nga bayita zi crusades Pastor Kaloli ki Kaloli komando nga bayita zi crusade so yaliko emabega kawo ku kyebusaabala awo nga bayita zi crusade omwo mu Kisenyi nawulira yadda mu kawuko ejatwala ministry nga baleeta zi crusade nga batuyimbira baposo Bumalu Mulinde naye ng'ayimba nga baleeta obuwala awo ne buyimba kirira Yesu Kristu ng'alabise akayimba kaali kaani nze simanyi nange nakawulira buwulizi nakawuliranga ku crusade tunyumirize emboozi enyuma okuwulira kakati olwo abo bonna bonyumizaako ng'ogyeko ekisira owulira ani g'owulira nti takyaliwo nti takyayimba kyoba takyali mu bulamu obw'ensi yewe nangani gwe bagamba yava mu bulamu bw'ensi yali ani eyayimba Katonda gwe tusinza bamuyita liiso ddene bwatunula n'eriiso lye abalabe baffe basasana tetyanga kintu kyonna Mukama ali naawe teweeraliikirira yali ani oyo ne prositi samusanga oluyimba naluwulira nnyo naye yali ani njalingenze ketusinza bamuyita liiso ddene nga bwayimba mpulira nga Gladys ate yali musajja oba nga aveeyo bamuyitanga ani bannange simujja ninerabidde naye nga yaviiranga wa yabeeranga eyo Kitintale ng'ayimba ne ba Presse Nakazi mukyala Yiga Ekitintale Ekitintale Bishop Sebyala namunoonyako ne tumwongera omutegeera erinnya nalitegeera naye oluyimba dde oba oluyimbi naluwuliranga yawummula ndowooza bambi nga kibi kati nno munnange okumanyanga ebintu byewuunyisa bantu bazibu zibuli gwe nakubuuzanga nga ŋŋamba birala nti nno nawummula nze ŋŋamba wawummula nga wendi simanyi bannange simanyi wendi ndi mulamu akayimba ekyo nakayimbyemu ngamba Mukama oli wa buyinza wendi ndi mulamu amina kati olwo tukomye wali ku luyimba we tuvudde oluyimba olwo lurekodinga na producer kandi Kaweesa yakolanga mu studio Pastor Kudi studio gambi yasangibwanga Namuŋŋoona so Jebi yeyantwalayo Jebi Katende yeji yali akoleranga nali ndi eyo nensangayo ne Fibi ashaba nangamba panange oyimbye akayimba nga akange omanyi yalina omukwano niwaba yakalaba omuntu amusekeranga eyamulaba mukyala mulungi nnyo Fibi ashaba era nga gwe kale kwe album kaliko olimba nga balita Yesu wange afaayo kati naye ebiseera byali afulumiza netegereza Mukama afaayo nangamba nange nduyina bwe lutyo nerwali lunene
kati ye ebiseera ebyo nina n'abawala be nali nabo mu studio so yaddamu oluyimba lw'ensangi zino bawala ki luyimba kyolo baali bayimba bulungi nnyo ndwerabidde nga bayimba kolabo bayimba bayimbanga basatu ebiseera ebyo so yaluddamu n'odduddamu oluyimba n'alukolera ne vidiyo olwo obaani oyo Fiba Shaba oba awangalya mu ggwanga lya America ensangi zino omulengera tukutumiddeko nnyo omukyala Fiba Shaba webale kubaayo tukwagala nnyo tumwagala era so kakati ng'oggyeko embeera eyo oluyimba olurecordinze ne producer oyo Kaweesi oluyimba olwo lujja kumpewo mu mwaka ki kuba twesanze ng'oli recording oluyimba ate n'aluta mu maaso oluyimba ndirecordinga 2025 bwe nalurecordingira 2025 CD nenjijjayo benajja nebagamba nange luli wansi terugenda kukola olina okudda mu studio nempulira ennaku sirina sente zidda mu studio kati nalina mukwano gwange nali nsomye naye kati ng'alina waakolera nga bakolera kumpi ne XYZ kati ne mwaka olwo oluyimba XYZ ono yagulanga ennyimba z'abayimbi na publishing na distributing XYZ atali X-Zone mutegera XYZ naye yaliwo oli X-Zone International yali mulala kati oyo XYZ kati oyo omwana n'amuwamu oluyimba lwange awuliremu yaluwulira nampita nanga kituufu bintu gwe yabiyimbye namugamba yange nangamba luno oluyimba ngenda ddu kugulako nemugamba kati nga nange simanyi nti nemugamba kale lugule nangamba sente zagenda okumpa olwo mwaka ki era 25 okay 25 awo nga gwakutaano gwamukaaga alugulanga single oba nga album kwaliko nnyimba kyendala ng'ogyeko kwaliwo linda mukama tokoa mukama nziza okwebaza olw'abasumba bange nkwetaaga mukama nkwetaaga kaliko ennyimba bwezityo kati olwo ate olulala kwaliko Yesu wangafayo bwezityo ennyimba mukaaga anolala I need your presence need your presence I need your presence oh God okay olwo otandise okuyimba kati mu kutandika okuyimba okwo omugundi ani oyo promoter aguze album eyo olwo agiguze kyenkana ki era ojjukira akasente ke yakuwa mu album eyo kakugasa kyenkana ki oba kakugasa katya yalugula olwo oluyimba nampa sente zange nezigwayo ka bulungi netugenda nendumu oluyimba mu 25 n'alupromotinga bannamawulire batandika okunkubira essimu bannamawulire webityo olwo ojjukira alugula sente ngammeka yampamu akasente omanye sente ez'ensangi zino ziringa ennyingi nire zirina nnyo makulu naye ate edda oli yabanga n'akasente ke bwe kati naye ng'asobola okukolako kino n'akolako kino n'akolako nakiri ntegeeza ki kubanga you a star and I would like you to inspire others who are watching us right now tubuulire how much they paid you and what you got out of that money they paid you out of that album. Kyampeyinga yampa sente nzijukira sente ezo nazigulamu poloti kati ebiseera ebyo wabangawo tapes kati nga mpa tape ku nusu 8 nga nze njitunda 2 kati munenga osobola ogenda ne bagula tape nyingi kati emu eyo process ebinyambako okuzimba n'ogenda n'oweereza ne bakufuuwa kati banya ebiseera ebyo oba akasawo ka sementi kabanga gumu kitundu twakitegeeza bakufuuwa emitwalo 3
obwo ennyumba eba etambudde bwatyo munange mpola mpola nga abakristaayo bakubulesinga nga nabo tebamanya nti nno bakuwadde omukisa nga basobola okufuwa ebinusu 10 nange nomaliriza nga ofunyemu akasente. Wow, that's great. Golaba challenges ki omuyimbi w'ennaku zino ayimba nga talina gyagenda kutunda nnyimba ze za feesinze kinene challenge nene. Olaba njawulo kusomoozebwa ki kwe mutaalaba ng'olaba omuyimbi ali mu kuyimba olwaleero ayimba naye nga music we talina gyagenda kumutunda? Nange abaana ennaku zino bayimba nga olina video za bbeeyi ki audio wa bbeeyi ate balina okulaba ennyo ennyimba z'okuzi kati balina n'obuzibu bwa feemu noba nga bakumanya nnyo ku YouTube ku biki kyokka nga toyina sente ate ng'otambuza bigere banenge ndabya ddala obuzibu bunene bw'amaanyi naye tuweereze Mukama atulaba y'amanyi. Omulundi gwange ogusooka okukulabako twali wa Judith babiri obawo nga mu 29 awo 29 oba 2 si 2 nga 8 nga 8 ndowoozawo 27 eyo wala 27 kati waliwo charity bagitanga Judith babiri Children's Ministries fe twalina omukyala yali training abanga mayita Mami Gladys ennaku zino ali ku Omega eyo kati nga balanga nti mwe mugenda beerawo ba stars akawungeezi buli bagamba nti olwokubiri abayimbi mugenda kuba majjanga lwakubiri olusemba mu mwezi majjanga lwakubiri lwakuna simanyi kyajjukira ekyoto kyammwe kyekyabanga ekyolwokuna olusemba mu mwezi mwe majjanga luli lwakubiri kubanja katwabanga ku Sunday nga njagala Monday ebuuke tugende olwokubiri mujje mbalabe base kumatini mwe Beti Muwanguzi Florence Beti na Maganda balukundo bani ba Pastor Bugembe zikira omwaka ogwo 2007 Pastor Bugembe yali omwegayirizi wammwe w'ekyoto kyammwe ekyabayimbi sikyo kati najja nemba flukinga nemba yingira mwaka wungezaawo n'atandika okugamba beyanjule ngamba mweyanjula ngamba kuba yali sinaze binayimba kati nga mujja mweyanjula nebwe weyanjula omanyi mwayogera nga manya gammwe n'ezimu ku nnyimba z'olina eziri popular bw'oyimba Anyiga Emitima buli omu neyeewuunya yoyo mulange abantu abo balina omukwano nendooza kati aba gospel music bonna balina omukwano twabanga wamu nga tuweereza Mukama naye ate yunagali yakomanga ejje no maaso saakulabanga sajjanga yakumalamu amaanyi kiki ekyage simanyi nnyo ndowooza kutambula kakati ekirala awo tuvuddewo mbadde nkujjukizaamu awo kuba wali sita nga sisoba nakutuukirira kunyumya naawe twali basita twali baweereza naye nno nga ffe tulaba era nga bwomanyi ebya gospel era nga ffe tulaba tuli baweereza. Waliwo omukutu ogwali gugenda otunda music wammwe ku internet baguyitanga abaali so baguleeta kaweere muyinage wababiri awe wakaawe mwajjanga baguleeta waliwo saaliwo nga sibibeeramu nnyo nga saabibeerangamu nnyo awo ndowooza ng'otandise okubulamu awo nga sibula nali nkola kakati gwe nga gwe tulabye ku ndongoyo tulabye ku music wo bwe tutuukidde wano waero oyinanga albums meka kuba tulabye album eri nga XYZ adisigninga agigula n'endala nagyo namuwa yanja kusomoka yagulako albums meka 2 yanja kusomoka ate gwe mu real life yo kati obalanga albums meka kuba ennaku zino ffe twava mu generation ya producing albums tukola singles kati awo albums bigenda okugwako ng'olina albums meka 2 kakuliko ennyimba 13 emu yalina 7 endala ng'erina 6 kitegeeza ki ekyo
bwe twasalira okudda eno mu singles nammwe mwasalirawo ne singles byatumenya byatumenya nesooka nze mpumulamu awo naye olwaga nentayo singa yankomyewo Yesu tuddemu mu kwagala okwasooka wansaba nkusenge nange nenzikiriza nja olwo yesingo gye nninayo ng'ogyeko kati zino empya ze nnakoze yeyo singo gye nninayo naye kati bw'otunula mu ndongoyo mu nnyimba zo mu music wo mu buweereza bwo bw'okuyimba olaba buzaaliddwa ddi era ensigo eyo eyaviirako olubuto olwo okujjamu ggwe olw'okuzaala okuyimba ako kuno olowooza yajja etya muyimbi ki gwatunuulyako n'akuinspiringa ye muyimbi ki gwe natunuuliranga ebiseera ebyo nina akayimba akanyumiranga kenayimbanga nengamba nange bwe naagenda ki bwe naagenda mu studio nja kuyimbanga Gladys Mirembe kumbe ye ayimba bulungi nnyo naye sisobola mutuuka ebiseera ebyo nga balengedde eddoboozi lye nga linnyumira ensonga yali agitaddewo omusajja afuuse bannange yali amaze okukasuula emyaka gye 6 ng'oyogera ku Yesu betamwa bagamba wabatasoma abalala nti wabakadde bamuyitanga lubale w'abazungu kitalo nnyo owange linda ki tweyune guno omulembe mukyasa kino atalokose yaswala omusajja afuuse ensonga bannange afuuse ensonga olwo ne mutabuka nange naye ngenda kuyimba mbeere nga Gladys Mirembe Gladys Mirembe yakwagaza okuyimba yanjagaza okuyimba kino kisufu omanyi mu bulamu kizibu okutambula nga byokola olaba birabe biina kubanga biva mu ggwe kyova olaba atambula nga byakola alaba birabe aggwamu mangu amaanyi aba atambula bw'ati kino kimukoonako n'avaayo abanga ggongolo taba na right direction bwe bamukoonako ngadde eno ng'akulya taalya n'alya transport simanyi ate wako oba wandibadde tolya ewuwo wano oba ogenze kukola transport oba ogenze kukola kuweereza ogenze kukola mulimu gwa Mukama oba ogenze kukola mulimu gwa Mukama kati mwenna obutanyigirizibwa teguba mulimu mbadde nti nno okukola kati munange Mukama wakusaasira ne bakubira akasimu ndowooza nagwo kubanga owulira ng'osanyuse nnyo ogenda kuweereza ffe oli twasabanga omugamba onoofunyayo ka transport nga waliwo bakutwala ne bagamba muntu wali transport nno nga gwe alina okweteekamu nga Mukama alina kati era bwe kiri beteekamu Mukama ayambireeyo oweereza ejinja eno ekyotera tubeetaaga nnyo abayingira gospel mwatusuulawo nnyo edda twalinanga bamuyitanga Kyambadde Moses Kyambadde ng'atutikka takisi n'abatwala bakyotera Masaka ne muyimba ne kati banange nga wala Moses Kyambadde yaddawa simanyi naye mwali mpasita alina pasita Jespa ekanisa gyasumbe nga batikka takisi namba n'abatwala abayimbi ne muweereza naye kati banange oli omuntu akuyita ekyotera Mukama atuwa ekisa bannange bw'aba ayimiridde lwaki oba togenda ng'ayimiridde olwakuwa emmeka ezikutuusaayo olumu nabo bati kati miliyoni 2 ziveewa mu kanisa naye kakali bwenjagala okumanya waali badde osasulwa kyenkana olaba kale kitandikirwako omuyimbi mpaka kati olengera kizibu gamba omuntu nti ngenda kuwa omulimu naye nja kukuguliranga sapatu nja kuguliranga kino nja kuguliranga kino byonna obizingiramu nomuga nti nja kuwangayo ka facilitation bwe kati okumala ebbanga bweriti olaba omuyimbi yali badde asasulwa kyenkana ki at least ekisookerwako tugeze kale tugambe nti kale oli ng'afunyemu kafansoni n'agamba nti kale muwadde transport yabadde amuwa transport waali amubalire amugambe amuwa transport
watanga akwise Kajjansi nga tuvudde wano mu kibuga Kampala ng'omugamba nange Kajjansi bile zinzizaaye wali ninya boda nemubala bw'oba oli wa boda n'omugamba emitwalo ebiri bw'oba olina emmotoka n'omugamba b'amafuta n'onteeramu bwe gati bwe bityo bwe nsuubira anti kati si mulimu buweereza. Kaakati kambuuze bwe mwayimbira wali nze ng'andaba nti okuyimba kwammwe Mukama yali abateereddewo engeri gye mufunamu omukisa ogulitangibwa ogusookebwako n'ofuna akukolera vidiyo zino nimbaddeko maaso go promota omu awo ba distributor abo ng'asasula omuyimbi ssente za teepu obukadde ngaaga abiri. Kaakati obukadde abiri ebiseera ebyo emabegako omuntu ne kaakati omuntu yali atandikirako obulamu obuddako oyo babeera bakuwadde kati olwaira abaana bakola ennyimba ennungi naye nga talina gy'atunda alubaamu nga ennyimba zonna eziri ku CD ennungi nga talina gy'atunda alubaamu. Kati awo nsaba obeere mwerufu naawe ekimala otutangazeemu nti ddala nti kyali badde bwe kiti oba bwe kiti. Naye kati anti omuyimbi wa gospel ani agenda omusasula? Edda ani yamusasulanga? Era ndowooza Mukama yakozesanga abo abagula ennyimba. Kati kyajjangawo nti oweereza Mukama. Kati katuyagala kati babasasule batya? Andi kati nze batayagala ombuulira amazzi. Gosooka ombuulire. Gosooka ombuulire mpozi ng'okoze show. Ne bajja. Naye nga show bajja. Mukama n'akusasula n'akusaasira. Ne bajja. Naye nga batera okujja mu show. Mukama atusaasire. Mukama atusaasire. Atuyambe. Bajja abamu ezaawe bajja. Waliwo yaŋŋamba nti abantu bagenda okulokoka nga baakoowa ebyamasanyu. Olaba mubayita mu concert ne batajja. Naye ate bendaba batajja mu concert obasanga eri mu gundi ku Comedy Files, Comedy Store, obasanga mu Kandolindoli, Mbaga y'Embaata. Nogamba ate omulokola abadde. Mukama atuyambe banaye, Mukama atuyambe. Abali mu buweereza buno. Bannange atuyambe. Abalala bo bafunira mu mbaga. Naye kati eno kati ngaffe abatalina nnyimba za mbaga. Bannange ensasula ekulema. N'ennyimba z'embaga kyangu okuba nazo kuba eddoboozi olirina, studios gye ziri. Writers gye bali obamanga amafuta agawandiika ez'embaga togalina. Naye kati odu promotinga ne batuuka okuyita. Kyangu. Kyangu kasalukola. Nero akuba obuzibu abalokole tulina bwe tukola oluusi ebyaffe naffe nga twelimitinga. Anti sente naffe twagala ebirungi. Tutandikira ku 1 omanyi omukkiriza ekyawandiikibwa kigamba nti ewatali kukkiriza tewalayinza kusanyusa ani? Mukama. Naye ffe tutandikayo right from step 1 nga tokkiriza nti byokola binaaleeta omugaati ku mmeeza. Lwaki? Olwaleero osanga omuyimbi ng'akoze ennyimba 10 naye nga mu nnyimba 10 temuliimu luyimba lumubotoza, naye ng'akimanyi waliyo abawandiisi naye nga nabo tabanoonya kugula luyimba. Ayimba alabike. Ndaba ebyo bigenze wala. Bigeze. Kati akuwandiikira oluyimba omuwe ssente mmeka? Eza bulijjo. Oyina mmeka? Nisemu oluyimba begabadde awandiikira millions 3 kati akolya 6. Kati nze nzijje weezo. Oba ojja zifuna gw'omweza Mukama w'amaanyi. Kale ne bw'ataba oyo waliwo abalala. Katebereza abantu abali mu gospel nawe otumanyi abali mu gospel batujjewa miliyoni 6. Kale ng'oggyeko abasawo zifuna nga bapasita Bigembe, Babeti Nakibuuka, Bababy Gloria, nti abo bafunye mu music bakola ebirala, baani abalala awo, Baleviksoni, kati abalala tuzijjewa. Nawe nawe wejja ate ku lisiti bado ino gibaako. Ogula oluyimba miliyoni 2. Oba kale waliwo n'ekinaana nakakadi kisinzira engeri gye mukwatagane writer. Kiki lwaki aba gospel okuyimba kuno twanditugitutenga ministry ng'ogenda okola akayimba kowulira nga kakwokya tekasera tosobola kusigala nako. Ako kowulidde kookola? Kookola n'ogamba Mukama mpa obusobozi nkukolere luno oluyimba. Wow. Naye kati gwe okuyimba okutwala nga ki? Kuba nze obusumba ndowooza mulimu, si mulimu?
buweereza ate mulimu nga Mukama asaasidde ndowooza kubanga waliwo era abasumba nga tebalina nnyo ssente ekituufu nakyo ŋŋamba nti okusumba guba mulimu ate nga buweereza bwe kiri nze nina abasumba b'ensinkanye nagga nti nze Mukama yaŋŋamba tunda bizinensi Mukama yaŋŋamba biriibeeko ogende wali okola omulimu gwange kitegeeza ogenza okukola omulimu gwa Mukama ogwo omulimu nja kukulabirira kati omuyimbi wa gospel olowooza ayinza kusavaivinga atya kufuna byokukola ate omuntu asavaivinga atya nakukola ate bw'atya nga alonzeewo okukola mulimu gwa kuyimbira Mukama ate ogenda kuyimba 24/7 aba mugende mwekolere bw'oba olinawo osobola okukola ate mu kaseera babeera bakuyise nti no jangu oyimbe kuva Mande paka Sande bagende bakole basagule bajje baliikiriza omwana ono music bw'alikula asobole okuleeta ebirungi n'ebinene ku mmeeza saagala kumwogerako music oyo bw'alikula nga bukkiriza Mukama bwe waŋŋambye nti abatakkiriza abatalina kukkiriza tebasanyusa Mukama nga bukkiriza Mukama eyo gospel music nange abaana abamulimu Mukama abawa omukisa mbalaba abaana abato bayimba Mukama abawa omukisa naye waliwo abayimba nga bayimba beemulugunya ate tebadduke mu nsi ate tebadduke kuyimbira mu nsi oluusi yasetinga dda baseline ejjuddeko yennyini mulokole yakkiriza obulokozi oluusi ava mu famire yabalokole oluusi alina bangi baawa omukisa agamba ate bwe naagwa n'abalekawa mu myaka gy'oyimbidde balindire Mukama mu myaka gy'oyimbidde olinayo abayimbi b'omanya abaali bayimba gospel nga tebakyamuyimba bayimba sekula tolinayo n'omu ayogeza mazima sinayo gwe mmanyi yogeza mazima madamu Josephine sinayo gwe mmanyi wadde n'omu wadde mbawulira buwulizi sibamanyi kuba otuuzawo oluyimba lwo lw'amaanyi 2005 nga tulaba abayimbi bangi abaali bayimba gospel nga tebakyali mu gospel bali mu secular tolinayo gojjukira mbalaba naye ndowooza sibamanyi mbalaba otidde okukubwa amayinja tebajja kukuba bannange gospel music naye ndowooza mulimu abamufunyemu gospel music okumufunamu ndowooza nga antena zikuli waggulu zitya yenkugambe nti anti edda bagambanga munaye tomanya Mukama n'akuwa omukisa kubanga munange waliwo abalala ng'osogenda gy'ogenze nga tagala nakuwa transport nosangayo omuntu n'akuwa 2 nosanga omuntu n'akuwa 4 bwotyo ffe wetwasurvivinga okugaba kw'ennaku zino nga kutono abagagga be basinga obukodo omwavu n'akuwaayo 2 kati awo essuubi neyituggwamu olowooza omuntu agenda kusurvivinga atya but oyimidde for some good years from 2005 up to now kintu ekyo si kitono golowooza mwe musurvive osobodde otya okusurvivinga okutuuka wano kuva mu 25 nze nkube waliwo abajoyininga 2 mu maaso kaawo 2 mu 7 2 mu 8 2 mu 9 awo naye nga balero tubalengera eri ate nga n'abala bangi abalowooza nti nga gundi bwe yagira bw'ati yakola bw'ati ate eri waliyo ssente banaye Mukama ati naye neno ssente gyeziri ssente gyeziri sente gyeziri akuba ffe ndowooza bye baateekayo okuzijjayo tetumanyi bwe bazijjayo gyeziri nze nga ndabyeko abayimbi ba gospel wano abagagga bannange nga bwe yayimba n'afuna omukisa n'akwata omukisa n'aguteeka emabbali ne gubikubisaamu nga bw'ayongera ate wano mu kuyimba kwe mpaze ekyo ng'ofunye omukisa nti Mukama yakuwaayo ekintu ekivaamu akasente awo naye tosobola kumulekerera ogamba zino sente nazijja wa Mukama kyekirakize naye sobola kuva mu gospel music kubanga nina wadde kati nafuna manager naye ne benali sinaba kumufuna nga ntegekera kuddiza Mukama kufunayo kasente kange nziremu muddize nga sigenda kupromotinga nnyo naye nga nja duyimba mugambe luuwo ekirabo kiikyo egagwe Mukama oyimba muddizayo bulabo
nabukye nali ngenda okukola. Kati manager ono omusasuza ki gwafuna? Munange nali ndi awo Mukama nampeereza manager. Kakati manager oyo ntubulira amannya ge omala owe n'oli ennamba ye. Kuba mani bangi abakunoonyanga bwe mbadde nkunoonya. Bagenda mukubira bakole booking. Anyiga Emitima omutwaleko ewaabwe eyo. Amina. Manager wange bamuyita Rele Douglas. Kati omukubirako eno ennamba 0752 98 30 34. Jiddemu enamba ya manager enseewu. 0752 98 30 34. Enamba ya manager. Enamba ya manager. Nali ndi awo Mwoyo Mutukuvu nandeetera manager. Naye ebya music. Wakakazi otya nti Mwoyo Mutukuvu yamuleesa? Yajja n'ebbaluwa mu ngalo. Munnange ate olwo ebbanga lino nambadde simulina. Ate nina ennyimba zange. Ate Mukama andeetedde ngamba tudde mu studio. Era aba Mukama nga yagala oddemu oweereze. Aba Mukama ng'akutaayiza. Olina okudda okubanga obubaka obwanga twali asobola buleeta. Kyo nno kiri kiriya. Kifunye bulungi. Mwami Lwere yenna abaagala ogenda oyimbe ku mikolo. Abaagala ogenda oyimbeko ewaabwe bakwatagane naye. Amiina. Bajja bba bamufuna bakufuna. Bajja kuba bamufuna. Nsanyuse munnange okulabako. Amiina. Omukisa gubadde gw'amaanyi nga bwe nkugambye olugendo lwali luwanvu mukko. Kyali kitutte ebbanga okuddamu okuwulirako gy'oli. Nze ntera okuluma olw'abantu be nnawuliranga edda nga b'amaanyi nga leero sibalaba. Akibulaba nti okuvuga waawo akange ne mbayisaamu eggaali ne mbawenja nga bw'olabye olwaleero bwe nkutuuseeko. Kaakati ebisoomoozo ngambe gwe promotion abayimbi bagamba baali badde basasulwa kituufu oba nedda? Ngani be baagala basasulwe tebaagala basasulwe. Kati nange Mukama otuyambe Katonda w'eggulu jange yamba abaana abayimbi. Kati kambuuze vaayo bayambe vaayo otuyambe naffe abakulu vaayo otuyambe otusuulire emmaanu. Amiina. Omuyimbi ani yali badde amusasula era ddi? Nyambaako. Ndowooza amukubidde essimu omuyita mu kkanisa ye amufunyeyo akantu. Amufunyeyo. Anti waliwo naadde ensimbukira negaa nti olowooza baali badde bamusiima kyenkana ki? Baali badde batandikira ku ki? Nga kenkana ki? Oyinza okukolawo ekigera. Nze nenkugamba transport kubanga ffe twasabanga. Ate bwewagenze ku transport n'ondaga nti ate transport ate bagate 1500 ku 2. Boba otambuza bigere. N'olukumi lwa booda. Kale ow'ebigere tayagala kuvuga mu motoka. Anti kati nze ati kyekyo bwesigwe bwennina nti oba otambuza taxi nti oba wagendayo emitwalo 2 bamuwa 2. Bweba motoka baba wagendayo emitwalo 5 oba 10 musumba omugambe neetaga emitwalo 10. Kubanga bannange tebajja kutambulira kweteekamu ssente nga ffe bwe twakolanga. Economy bavuga speed. Nange Mukama atusaasire yaba atuyamba. Tell the story tunyumize. Tubebaza mikwano gyaffe tutambudde awamu okuva ddala gye twatandikidde paka wano wetugguse. Mukama Katonda abeere nga batuweera omukisa mwenna ku Church News TV Uganda abasubscribing abaliking abacommending muli bakabinyonyini ddala. Remember, this is the only channel where you find news and stories about our very own Christian celebrities. Tobeereyo n'ogamba ate kati noonya gundi n'amusangawa. Agoteeka umuteesawo Church News TV Uganda otekeko erinnya lyo gy'abba omulaba. Then stories obeere ng'osakinga obeere n'ogyabba obiraba. Then obeere nga otambula ng'omanye ebifa mu Bwakabaka. Madamu Josephine Mukasa kyala kyaterekera. Ngenda kusaba ompeya otuweeyo akatalekeka. Just in case gwe tuweeyo akatalekeka kikyolaba noga nti kino esinga nzijukire embala nja bagamba kino. Akaterekeka oyinza obba nga kali jeno wonna. Akaterekeka abaana ba gospel abaweereza muweereze Mukama.
Anti fedda twalina engombo tuweereze Mukama ajja tusasula. Ajja basasula, yajja kufuna engeri gy'abasasulamu. Kubanga mu ggulu gy'ali atusiima. Ajja tusasula. Tubeere n'okukkiriza. Ntumira n'abaana ab'obuwala. Beekuuma abaana, ensinga bwetambula bweti. Abaana ab'obuwala beekuume, beesige Katonda, bayambe mu bulamu bwabwe, bawulirize bazadde baabwe. Ebyo ebyange. Anyiga emitima oli wana ng'onyige, anyiga emitima nzuno nang'onyige. Oluyimba lulimu feeling, walinga gwe bamenya omutima. Naluyiya kubanga abazadde bange baali bawummudde. Mina nga basinga balowooza lulimu feeling. Kati feeling zaakajja zibeewo kati. Luli saabiriimu. Natuuka n'endowooza ne ŋŋamba oba ani yagukwatamu. Anyway, webala okuba omugoberezi waffe omulungi. Okubeera ddala gye twatandikidde paka wano tubadde n'omukyala Josephine Mukasa. Mukyala kyaterekera olunaku olwaleero. Yenze mpaji Given Brian Kagate. Tukwebaza okuba nga tutambudde wamu naawe okubeera ddala gye twatandikidde eri paka wano we twabudde. Mukama Katonda akutuweera omukisa. Bakira subscribinga, commentinga, likinga osobole okufuna content omulala afaanaganako ng'ono ku mukutu wano. Tell the story tunyumize. Anvuddewo wano. Omusuubuzi nawa muzimbise kinoomu toddamu kubuna kibuga ng'onoonya ebikozesebwa mu kusiba amazzi nga Sheng Victor Plumbing Enterprise weetuli. Sheng Victor Plumbing Enterprises tulina water gutters, facer boards, hose ne PVC pipes wamu ne fitting waabyo mu bungi bwonna bwe weetaaga. Tusangibwa e Kawaala Katogo Zone ne ku Hardware Plaza mu maaso g'omuzikiti gw'Abayindi. Essimu noti 787 42 75 63 ne noti 756 7 noti M55. Sheng Victor Plumbing Enterprise bwe tukuweereza n'osiima y'essanyu lyaffe.